kati era kubanga nti omwavu yasinga okuwa omugagga amagezi okitegedde nti omwavu ekirowoozo kyawo omugagga ate kwakola ki kwatambulira okitegedde kati yengeri eyo naye kati bwe tubanga yasalawo tukulembera ne bakulembera yo to respect. Do you get me what I'm talking? Yes, I'm getting you what you are talking. Aha, kati yengeri eyo. Amanya se Kalangali Eric, omujalwana jasinze okwagala Obuganda. Kalangali. Tulaba nawe atuwuliza oli ku 88.8 CBS FM online nga tuli wano. Oli musajja Muganda bamusala wali era kitunzi. Kitunzi ye yakulembera essaza eryo egomba naye n'olw'ensonga eyo tekiŋŋaana kumuwagira bw'abanga omulama gwaliko nga nange ndaba ng'akola ki nga ngwagala era nga mwetaaga okitegedde yadde ndi munyarwanda nze banzaala bwekula okitegedde ebwekula waffe erosi bagiyita kirumbi ate bwova ekirumbi omuntu kaba guyita kalonga okuva ekalonga ate egombolola bagiyita kitenga era asobola tutugenda awo waddaka kali n'olw'ensonga eyo tekiŋŋaana bwe mbanga nze bwenjagala okwagala teyija kukaka kati nzewe nti bwenjagala kozi kati oddako okutambula nga Muganda bw'obanga bw'oyagala nsobola okukikola kati yengeri eyo kale ani oyo agenda kufa nga gundi nga mubutu mumutu owezaire naye yafuga emyaka 36 naye era yagenda okuwunzika nga afudde nga wawunzise ku nsi afuze nze nyina emyaka 45 okitegeera nazala 1976 bwoba wetegereza jinza okuba nga anamu etaano gikoze eki nga giweze niwe mu ngeri yemu ne waliwo n'omulala nga bamuyita Robert Mugabe naye yafaina emyaka 93 naye yafuga emyaka egisuka mu 30 naye noono bw'ataagenderere ayinza okuba mu mbeera eyo nga bali bebakola ki kaakati ate tulinawo omulala bamuyita Kenneth Kaunda owa Zambia ayina emyaka 93 kati ne kati waali naye waliwo eyamudda mu bigere bamuyita Kiruba Julius Kiruba ye president yasinze okwera omumpi mu Afrika kitegedde alinga ono omwana gwe ndi naye si bwe ŋŋambye kali n'olw'ensonga eyo n'omulala bamuyita yajja wano nga bamuyita owa Libya yali ani Gaddafi yajja wano n'agamba president Museveni toteekawo okulonda kwa bonna olw'ensonga ono mu Afrika tebikola naye yenyini yagenda okufa nga afudde mu mbeera etategerekeka waliwo omulala nga bamuyita owagundi ya Iraq Saddam yali mufudde 6 mu kinnya naye Abamerika bawaayo sente emiliyoni mutemye tetujjaamu ne baba batunonye kati n'olw'ensonga eyo sente yo weekuba ekola ki egonzaawo toyinaawo toyinza kulemesa ki kulemesa sente naye wano omu ku batandikawo bamuyita yali MP we Makindye Hussein Kyanjo y'omu kwabo abatandika wano gatako n'ono owa president anayogerako gye tuli kati n'olw'ensonga eyo ndife gye twagala tukimanyi okitegedde damu nti ye kati yengeri eyo naye ne bw'aba tazze si musango naye nga twali bade twetaaga
ayogereko gye tuye ebigambo nga mukaaga oba munaana nga bw'aba asobodde okiraba ayinza okuba nga pulogulaamu ze tezikola ki nga tezimala kwagala bye mwagala mmwe kati yengeri eyo neyanziza ssebo okumpuliriza amanya asigadde nzikala nga li Eric Sirwadda Nedirampologoma Kabirongo nomuzukulu wa Muguze Kasaga era okyamira wali ematugga okulayira 12 kyo kirina okubeera olw'ensonga nti constitution ya Uganda bwegamba oba ani alayidde naye nga kirina okukola ki kirina okubaawo kitegedde toyina bw'oyinza kiwakanya kubanga constitution bwekola ki bwegamba mu 1993 mu mwezi gw'omusanvu mu mwezi gwokusatu ng'ennaku z'omwezi 26 twakkirizibwa okulonda abagenda okukola amateeka mu 1993 mu mwezi gwokusatu ng'ennaku z'omwezi 29 olunaku lwali lwakubiri wowakanamu noonyamu awo nakati ne tulonda nze nalonda Kasole Bwere Edward BL Edward Kasole Emubende ebuweekula ate yalina essomero wali Kampala Parent okitegedde nga kugundi ntegedde okuba ku Pride Theatre we are together tuli fenna do you get me what I'm talking yes kakati nze Emubende gwenda kola ki gwenda alonda mu budde obwo emyaka 19 n'olw'ensonga eyo nti amateeka ago President Museveni bamuwa obuyinza okusayininga ku constitution eyo gye baabaga mu budde obwo mu 1995 n'agisayininga kati yo amafuta galina obuzibu banayi amafuta tulina obuzibu ku mafuta nti abaana abazaalibwa ehoyima nabo bennyini tebabawa mirimu okiraba abachina bajja n'abaabwe ne babeera nga bo abazaalibwa ku kitundu tebafunyemu ekyo gojegali era n'oluguudo balutaddewo omugundi omukutu bagutaddewo ogugenda e Tanzania bagutaddewo okuyita emutukula okiraba naye n'abaana bennyini abazaalwa kuli tebaweebwa mirimu oba bakyasoma ate bakyasoma banaasoma kutuuka waggulu teriyo baasoma dda gavumenti singa etufaako abantu abakola abantu abazaalibwa mu kitundu ekyo ne baba nga bafuna mu by'obugagga byabwe mwe baazaalibwa kyengamba naye kakati olaba ebukuya owavaayo golodi ebukuya Kasanda akiikirirayo omumanyi kale kamukubulire gwe tolina kudisikasinga nze nyina okwogera kakati ebukuya Patrick Nsamba yakiikirirayo n'omulala bamuyita Nsubuga Simewo yakiikirira sayidi eno olina akiikirira sayidi eri naye ne babeera ng'abaana bakuli tebalina kye bafuna mu golodi oyo ekitegedde ne babeera ng'ate abalala bebakola ki bebafunamu ate nga beebweru olwo noweebuuza ife mu nsi yaffe tuganyulwa ki mu byobugagga bye tuyina ate nga tugamba nti Uganda part of Africa kitegeeza ki ekyo anti kati twalina enkola egamba nti nno olaba twalina enkola egamba nti nno bw'oba oyagalako omuzindaalo nze nte koona tugenda twalina enkola egamba nti nno for God and my country kati nekibeera nga kyakola ki nga kyakyuka kati kiri for God and my stomach kubanga abatukulembera bennyini tebaagala kukola ki tebaagala kutuukiriza nkola eyo ate nga
ate nga bwekyalikoze eki bwekyalibadde. Kakati wano olaba abakulembeze babakyusakyusa buli kiseera ne babawa ekitiibwa ne batabawa buyinza. Kati nga Kintu Musoke yaliko Katikkiro, waliwo n'omulala omusajja omulala bamuyita Kisekka naye bamuwa kitiibwa ne Samusoni Kisekka dokita, ate nga y'omu ku bayita gavumenti eno ekyo nkiddamu, y'omu ku badokita oyo yayinga omu ku abo abaali bajjanjaba abaali mu nsiko eyo mu 1984. Okiraba bazanazaba 1974 kitegeeza ndi mukulu ekikola ekimala nti ebya 84 nali mbitegeeramu. Kati y'engeri eyo mbadde nsaba nkomaawo bwe kiba tekikwisiza ku mazzi baba ate ndagaje